Yes, waliwo ebiseera George Bush we yakwata America n'abatwala okunoonya ani Osama bin Laden. First Osama bin Laden yali akoze ki? Yali mutujja, of course nga alina byakoze tebakuba Twin Towers. Era naweereza ennyonyi gye mwalaba yakuba ekizimbe ekyo ekikira wansi nemufiiramu America. Kitegeera. Naye akaseera katuuka Osama bin Laden alina okufuna abantu abalina okugenda balwanyise Osama gyali. Bush yafuna America n'atuuka bwe yamala okufuna like amaze okugusa ekyali kimutwalayo mu Afghanistan yatuuka ekiseera n'akikola nekisusa abaana ne batandika okufiirayo ne batandika like mission nesuka ne prolonginga time gye bali bagisuubidde nti kigenda atwala obudde butono ate nga manya ekintu kimu nti baali baagalako ne batuuka ekiseera nga baagala mu kifo ky'okunoonya bin Laden ne bakivuddeko bagatwala Afghanistan yonna. Kitegeera nekireetera abaana bangi nnyo Abamerika okufiirwa abaana baabwe, okufiirwa babba baabwe, okufiirwa ab'enganda zaabwe. Kitegeera abaana bato abasinga ne basigala nga tebalina ki bazadde. Kitegeera ekyatuuka ekiseera abazadde Abamerika bennyini abatuuze ne batuuka ne beekalakasa ne bagamba tetukyagala baana baffe kuddamu genda fiirawa Afghanistan kuba ekyali kibatwalayo kyaggwa. Kitegeera Bush yatuuka n'ava ku mulamwa n'atandika okuba nga ayagala ate simanyi atwale obutuuze ate atandika bakyuse enfuga y'abantu mu Afghanistan. Abantu bayo nga nabo tebasobola bbikiza nga buli lukya waliwo America afa mu Afghanistan nga batuuka mu territory nga nobosanga baajati oba baani basheeki balina bomu zibabisi nga n'omwana w'omuntu w'emyaka 2 asobola okujja ne bomu n'atupika ne tanka y'Abamerika nga kiraga ki mumaze okukola kye mwagala mukole ki mugende. Kyali kiraga nti Abamerika baava ku mulamwa ne batuuka ekiseera ne kibakostinga. Kitegeera ebiseera ebisinga kikuwa ki muto nti ebiseera ebisinga omanye kiba kibi n'osigala ku mulamwa buli kimu ne kitakusika otuuseeyo ate ozanisa otunula mu mafuta baali bagenza ate bali mu kubba mafuta. Kitegeera bavudde ku mafuta bali mu kutandika okuexploitinga mines bingi byali batutteyo mu America ng'osusse just ky'Osama bin Laden. Byatuuka ne kigenda mu mawulire nti si kituufu kyekyabatwala baakivaako. Kitegeera okwetoloza eyo yonna ti gezaako kugyayo point ya nti naffe n'abantu abatandika struggle ey'e Uganda balina goal gye batandikirako. Kitegeera ti oba ojjukira ebiseera ebya Bobi Wine nga Bobi Wine yakatandika okuyingira politics yalina abantu abali solida oba abantu abali solid. Jjukira ebiseera bya Ghetto TV nga Ghetto TV kyekola kimu kulikodinga Levisa government. Yalina abantu abamwetonde nga bayiiya si bavumi nkiddamu baali bayiiya si bavumi abavubuka byasooka obeera nabo. Jjukira ebiseera bya Shibaga Kato nga alina Bobi Wine, jjukira ebiseera bya Pato TV, jjukira ebiseera bya Ghetto TV, jjukira ebiseera bya Lumbi. Lumbi ekyakola kimu aleeta propaganda. Kitegeera naye nga propaganda gwaleeta anyeenya. Kitegeera kati kimwetagisa vuma naye nga anyeenya naye ng'ekyakiyetamu ekintu ekibanga gavumenti erespondinga. Era gwe njagala otule mu bantu bonna gavumenti bwe yasinga okurespondingako yali issue za Lumbi nti yatuuka ekiseera n'ateeka ensi ku bunkenge. Bobi Wine afuna naye abantu kati bamwetudde nga bamusapootinga. Time yatuuka ne wajja abantu nga Isima Jajja Ichuli abatandika okuba nga struggle agiddiza omuliro bwe muddiza naye nga balwana ki smart. Baali tebavuma baali tebakola naye ng'olaba struggle ekola ki etambula. A lot of people nga balaba ebifa ku ground n'ebitambula wa eno gye bali nga buli kimu kibali coded. Bobi Wine yali ategeeza ekyokulabisa wadde abasinga bamu tebakitegeera baakivaako dda bali mu kukola bya Bobi Wine okulabisa kwe yali ategeeza nti olaba ekikyamu kikwata kiteeke ku mutimbagano buli muntu akole ki akirabe. Gwe gwali omulamwa gwa Ghetto TV. Kitegeera baali beerabisa mu ngeri ennungi nga ffenna bennyini tekikwetagisa abeera nga abaana balwanira bonna abaana bonna abasinga abafiira mu eyo struggle bali recorded. Obutambi bwabwe buli era lunaku lumu one day one time abakikola bajja kuba bapeyinga kuba information ekola ki weeri. Kitegeera naye ennaku zino wagera ne wajja app TikTok okola video n'obuyingirawo viral. TikTok ndoza njagamba yemu ku bintu ebisinze
okumenya mu struggle bantu bajja nyiiga oba bagamba bakine nga TikTok ni app esinza okuna struggle ya Bobi Wine ne Uganda oba NUP because buli muntu alowooza alina opinion zisogera nga ali opinion just njogera nga muna Uganda kitegeera tinimpa concern yange kitegeera ti TikTok oli akola just a statement negoinga viral kitegeera ennaku zino straight blade zisusse buli muntu amala ga attackinga go basanze go ba attackinga kitegeera kati sazo omuntu asobola okubuuza what is the purpose of the struggle okusinzira kati nga weeri kitegeera lutwali tukitamu kati sazo n'ekigambo okulabisa tikyalina mulema abantu bakinafuya bakijungulula luli okulabisa recording omupoliisi akuba omuntu muteekeyo recording omupoliisi amenya amateeka muteekeyo recording asimanya bano bapoliisi abatomera ono omwana teeka kimu kyali like ng'olabisa kyatuyamba nk'okulabisa ababbi b'amataka simanya biki nga bonna bali mawulire era egyo ebiseera by'emirimu gyatambula naye ennaku zino just ekyamenyawo situation ekyamenyawo gundi eyo TikTok kyati ne bayingiramu ne ssente nosanga Geto TV Ashback kata avuddeyo nosanga nga Pato bamusasudde Lumbi yenna n'atuuka n'asaba amagya mani ne bange ba breaking up bwetyo kati nekituuka ekiseera ne wajja tendency ey'okuvuma okwataakinga buli ayogeddeko okwataakinga buli atagululinga oba someone atakola atakkiririza mu kyebakola kyebaagala naye goolo ya Bobi Wine yali mu kutandika yali ayagala nnyo okukonvinsinga abantu batambule naye kitegeera nti mutambule nange lwansonga era abapoliisi alina byabasuubiza amagye alina byagasuubiza n'abantu alina byabasuubiza okitegeera yes ebimu ya running short naye omuntu yenna alina goal tutunulira nnyo ebyo ebinene okusinga ebitono kitegeera leero bw'otunulira media leero nti baataakinga buli kimu baataakinze Wizo Manizo baataakinze Bebe Cool baataakinze Chameleon baataakinze Kenzo baataakinze Alinsky buli muntu yenna ali opinionated wanga like celebrity bamwataakinga bwataakinze without a point baataakingako ne Julian Kanyomozi if you can remember naye weebuuze goal yaffe ki kukaka abantu twegattako okusigala nga tutambuza mulimi gyaffe abantu twagala nekyetutambula nakyo kitegeera kino nkudrivinga ku point ero nti kati saawa zino ebintu ebisinga tebikyakola mulamwa kitegeera nti tuli nuupu oba bafoot soldiers balinga abaluzinze point of direction buli ekibakoonako bakibuukira buli kino bakyatakinga buli abakoonako bamwatakinga babaddewo recently bw'otunamu nti tubadde tuli kuba political prisoners nga ye goal gye balina nti kati kugyeba political prisoners baveeyo naye oba okyali awo Kenzo n'akola statement ne babivaako ne bagenda ne Kenzo weerabira nti abo bwennyini abantu ba political prisoners gwe obudde bulwomalira kwedi Kenzo bali obudde time yeeyongera nga tebalina baana baabwe time yongera nga tebalina bazadde baabwe time yongera nga tebalina bakazi baabwe kitegeera bintu binnya abasinga babatadde mu makomera nga n'obufumbo bwagenda ddala because yalalwanira cause ne bamukwatira mu mbeera nga teri amulwanirira because abantu abandi mulwalidde abandi badde basitola eddoboozi bali mu kubuuza Kenzo tayogedde Chameleon tayogedde simanya guno tayogedde process ebaawo mu buli kimu omuntu yenna kasayingira mu custody biba bivuddeko ebya pressure kati ebifuse process biba byakugoberera mpapula paka okulaba bwakola ki bwavaayo kitegeera kati saa zino twebuuza main goal ya struggle eri ki Bobby Vijay Junior Kenzo Wizo ki kitegeera mukimanyi nti struggle nyini ekyasinza ogimenyamu ssente abantu bangi babasasula ne baba nga bava ku mulamwa bw'otunulira nga ne mu kitebe ne mu NUP mwenyini mulimu abantu babawadde ssente ne bava ku mulamwa okitegeera mukimanyi waliwo abantu ng'ebimwaja bemisibe nja ku example ya Chameleon tasobola kwogera mwina mukimanyi sometimes olina ojjajinga omuntu ng'omanyi kitegeera ate buli muntu mulamu ayina dati aliko ekikyafu ekimuliko tojja gambu Chameleon yogera Kenzo yogera balina kati Kenzo bwe bamuwa ssente za federation naye ayina ebamukwatira kitegeera ate nekiri amukwekanya abantu ku pressure mbaleetera okubeera frustrated najja nga nabanga alina okubaddamu newatalina badde mi n'abaddamu n'agakama mbaya ne mbaya munyigiriza abaana bali enskin ali skin yanyiiga nayogera byatandikire because
pressure yamusukkako obeera ng'otandika oyimba mu ghetto eyo gy'obeera ng'onoonya hiti bw'ogifuna abantu ne bagamba ati be baakuleeta naye nga gwandibadde ofa kuleeta alien skin wandibadde ofa ku struggle. Tutunudde nnyo mu bintu bingi nnyo bye tuteetaaga okitegeera. Kati nalabyeko ka vidiyo akatambula nga waliwo abantu b'e Canada luli beekalakasa nga babeera bokka ku kkubo naye nalabyeko vidiyo y'omukazi w'enalem nga anti kati bagamba ddembe ng'avuddeyo abaataakinza bagamba nange ne kati kwabba abasinga beekalakasize bo tumanyi banoonya asayira naye abasinga bakisusa bavuma bawemula bakolaki kati olaba oyo omukazi avuddeyo n'abaataake wanaalabikanga abantu bwe batyo nga is like a competition ng'ate babasinze bazze numbers n'osinga mmwe nga bangi n'okusinga mmwe kijja laga nti waliwo ekikyamu ekitakola ki wanalabye babadde beekalakasi Canada babadde nga 12 naye ng'abayero balinga 3 kati omuntu yenna atunula n'abala numbers alabye ddala nga waliwo ekitali kiki kituufu naye obanga waliwo sensi y'okuba nga babakkiriza waliwo democracy okuba nga mwekalakasa okitegeera naye bwe tumala obudde ku bintu ebitalina mulamu asimanya Junior ayogedde ki mu firimu kireetera okuva ku ba political prisoners okwerabira nti Akireewo tumwetaaga omugjayo ne tumalira obudde ku bintu ebitalina makulu ne tubiwa amakulu ekyo Bobi Wine ekibagamba ekitalina makulu tokiwa makulu naye muyina abantu abadriving social media n'abatalina kyebalya ne batandika okwatakinga abantu abakusedde abantu abatakola ali obukunyenaagirega owaki oisuuti there are better ways to do stuff kitegeera buli bw'omaliriza nga ova ku mulamu ogendera kati omulumbye muyimbi ovudde ku muyimbi olumbye muzanyi wa firimu ovudde ku muzanyi wa firimu ogenze ku mwogerezi wa firimu bonna ava ku mwogerezi wa firimu gyagenda kuwa akapiira kati nalabye nettengetenge yennyini bamuvuma lwakuba titalina kati tutengetenge omwana omuto oyagala ayogere ki nga bamulowooleza mu buli kimina buli wagenda olaba bagundi bamuliko bawembulemu amaze ebbanga kimu industry mwani bali mwamubuuza dda wa sayidi ki kitegeera buli budde bwonna emumalira ku bintu ebyekisiru ebintu ebyekijagajega simanya gundi ayogedde kino abali mu kkomera baba bamalayo time ozanyisa obudde okitegeera olumye mufo kyo Bobi Wine abagamba kino mwogera kino babagamba kiri mubuukira kino kuvuma buli kintu kyonna kibasala mu maaso kitegeera twatuse entuga kati tugenda wa tuluzinze purpose America bagenda ne bakima Bin Laden ne bamutta ne basigala ati mu Afghanistan nga kibaliko tebakigamba bagala tefuna leader era baddukayo misinde because batuka ne bava ku kibaleese ne badda kuita bakwata kitegeera bagala bakisima sharia sima bagala basomesa era baddukayo bati bintu bingi byakyukirawo ne baleka abantu nga betta ne baleka kwegamba sazo obutuna struggle abantu abasinga bagitandika n'abasinga bavaamu ate bennyini abavaamu be bali mu nyumba struggle kitegeera abatalina kye bakola abatula butuzi ku media nga bola abantu be balagamba ate bamanyi nnyo ki ebintu bya struggle okitegeera oli ali South Africa mu mmotoka gyawera amagezi okitegeera avumye buli omu teri okuva kabaka kwani kuba ye amanyi alina opinion ate alina ne following ye esikibwa empewo okitegeera bannange tugezeeko nnyo okuba ku mulama tuleme kuva ku purpose entuufu eyaki eya struggle oba mwagala tubeera nga tulowooza nti abantu abavubuka oba abafutusoja tuli easily distracted buli kijja kye tugenda nakyo oba baba bali bano olaba bataddeyo free political prisoners Kenzo nayogera statement ne bamuvaako bali ku Vijay Junior bamuvuma buli kimu Vijay Junior bw'otunula ku struggle talina nakyali sina katika kibiriiti ku goal ya struggle abantu basinga muyinza okuba mu ludde nga muvuma naye nga temulina kye muvumira swagger eri beyond Vijay Junior ne Bobi Wine yagamba yennyini nti swagger emusinga gwobeera otya n'obudde okwala otya obudde n'ogenda ebitalina makulu n'obiwa amakulu mbw'oyomba ne Vijay Junior just omwogerezi wa firimu omutono bati gwe mwali mumanyi nti alinamu enaali okitegeera kati bannange kati saazi njagala mbabuuze muvumidde abantu kumpi emyaka okuva myaka 5 mugenda myaka 5 ku 6 muvuma buvumi ki ekyali kikyuse wantu bemuzze muvuma nda buli kintu kyongerako mwongera luzinga bantu
okitegera luli akalulu akaddako mugenda comparinga numbers eza luli nezino oba mugenda abantu benyi be mwalonda bakola byabwe because mwalonda mimwa simanya gundi mukwa agenzi Bobi Wine simanya gundi ateye enkoko simanya gundi akoze eki bantu bene mwalaba just mwamala galonda because mwali mulowooza mulumya abantu abasinga ne bemulonze tebabakoledde okitegera Kampala ekintu ekiro tunoonya gwe tunenya tetumulaba twagala tunenye buli muntu atukoze eki atuyise mu maaso nekyo yatoyinza forcing abantu kwegattako there are better ways to do it toswa kaka muntu omugamba twegatteko bwe tatwegattako jafuna obuzibu nedda toswa kaka muntu kubeegattako waliwo engeri eziri better zisobola okubanga osobola okukolamu ekintu abantu ne bakwegattako nga tebeekase tebakakiddwa tebakoze kintu kyonna lwaki golowooza mbeomuntu okwegatta ku struggle ogenda mu mukaka kitegeera tumanye engeri y'okukolamu ebintu kitegeera mu kuvuma tuli b'amaanyi nnyo tuba united etwaliwo tunyiza tumisaamu eggaali tuba united so omuvuma n'atya naye batugamba okwekalakasa tetumala na lunaku nga tuba twazeeyo dda mu nnyumba zaffe kitegeeza abantu abasinga okwesudira bali ku intaneti tulwanye nnyo okudividinga abantu okusinga obbagatta bw'otunuulira struggle 95% abantu abasinga bali mu kugatta okukwawula mu bantu they don't listen they just abuse tebanoonyereza kumanya lwaki kintu kiri bwe kiti tebanoonyereza lwaki kino kigenze bwe kiti babuukira bubuukiza batanira okuvuma kumalawo bumazi naye weebuuze singa twatulanga ne twewuliriza kati gundi kale Samia alina kyakoze lwaki akikoze what is the point naye ffe tetusooka tutula mu point twagala twataakinga ono twataakinga oli netumaliza nga so byonna tugyonoona kati wizomanyizo yali abadde distrap maama wa muze radio yali abadde distrap kitigerali skill yali abadde distrap mukutta abantu mubatadde ku level okwata otya Vijay Junior n'omuteeka ku level ya struggle struggle kintu kinene mumulinga bagamba struggle y'abantu Bobi Wine Kenzo bw'atayogera bw'atagibeerako tetambula bino bitandise struggle yatandika dda boy nga Bobi Wine tanayingira okitegeera bivudde wala temuloza mbitandise ku lembe gwa Bobi Wine you can check from the back abantu bangi bavuddeyo nga balwanyisa baagala nkyukakyuka guno omulembe si gwe gusoose ate si gwe gugenda osembayo mugenda kujja mugenda genda bula bajja beerawo there are better ways just tusigale ku mulamwa lwaki tubeera distracted nti buli kijja ffe kitujja ku mulamwa lwaki tubuukira kitegeera tubuukira gundi bwajja ne tubuukira miyoni bwayo ne tubuukira ne tuva ku mulamwa muvumya abantu kati ne baguba tokyalina kintu kyoyinza vuma muntu kati n'atya ate nga kyekyokulwanyisa kyetubadde tulina kati tugenda kukola kutya alina ebitaana abimpi okitegeera tokyali mulamwa because ffe tubadde tumanyi lumba ono okitegeera bwemugamba mbu simanyi nakumanya nti oba waliwo foot soldier asobola okukola statement nga tavumye nakola statement neyimirira nga tavumye muntu gyali so okumunda oyinza okuba nti zaata bamanyisi banyo ku interview noba foot soldier nakola statement nga tali abusive nekola sense naye oli aba akyayogera bulungi namana gamba olinga n'akiibwa kyonna kyabadde atadde akoze eki atadde ku plate okitegeera ate eno bw'otunuulira gundi ya junior okwatakinga junior Vijay Junior abaddewo mu industry muno Vijay Junior entertainer there are things byakola nga bigenda bigatta ku Vijay Junior n'okwata bwekiseeko okuyita ezzike oba bibaddemu ebyo bayisimanyi gyagulu bafranka ntambi tubamanyi lwakuba Vijay Junior yali tabateekawo mbusimanyi abateeka kugundiza akabi kati like gwekiseka osinga franka ntambi okuba sazino okubanga awulira ne audience tomusinga naye nga Vijay Junior yamwogerako nga amuyita baviira ni amuyita baani abajega mu film because mu abantu abasinga mupasiringa ebintu bulala okitegeera yampisa ezzike simanyi gravity ave ku nsi agende mumuvumye mumuyita ezzike biki okitegeera Vijay Junior
kati njagala nkubulira kino Frank Gisimanyi Kiseka Frank ya numero Kiseka nansonyi esikumanyi bulungi bw'otunuulira VJ Junior abantu bazzayogerako ate VJ Junior firimu ze zitambula okusinga gwe TikTok yo bwetambula teri akumanyi naye VJ Junior akuteeka mu statement buli muntu yeebuuza Umaro Kiseka yaani bw'afuna chance namanya bw'akula mu firimu ya VJ Junior akunoonyaako n'alaba koziyo n'alaba vidiyo zo ki kyoyisaawo bw'oba kyoyisaawo tekiina mulamwa of course tokiina mulamwa naye buli bwe bakwogerako nolowooza mbu ate gwe banjogeddeko nnyo banjogerako batya ateeka bafutusoja wansi kanjagala nkubuuze kyemugamba poliisi egende ekwate Aflandani kusinza ku vidiyo zakola ayise bagundi embwa tubiraba tuba tumanyi bategeeza that's not the point tukimanyi that is entertainment edutainment okitegeera bwe bityo sessa naye nga bw'oyisaawo ensonga yo bweki ekikusumbwa ku VJ Junior oli futu soja nga bwe weeyita okitegeera byonna babikola ku acting ebeera acting entertainment ebeera entertainment tugende kyemugamba tugende tukwate abaana batya amala badde bazanya tamala emirundi oba tugende tukwate Rain ne Gondi Maulana and Rain kuzanya nga bajeregerera government oba Museveni obani babiraba ne entertainment comedy mwache mugamba je mumulooza mwina bera ezoka ne Junior bwakwogerako akuyamba okubanga mu South Africa mu motoka Junior mutasotika ku screen n'agamba Seka yona abeera mu motoka mwayogerera okitegeera waliwo ebintu ebimu nga bakwokyesa nalabyeko noono Good Life Aid okitegeera waliwo ebintu ebimu ng'olina okuyigendereza olina okuwakinga step nga tonna babyogerako bizonto wano recently babakutte babatwala ewaani ebasalimusali nitalina kye yabakoze yabawaddeyo ndowooza kubawa ku ssente zezabaawudde noono muvubukamu yabadde abakwatira ki vidiyo yabadde abakwatira kamera abeditinga mubanzinga YouTube channel naye nga babakutte bukwasimu ne babatwalayo okusinziira ku Tyamale bw'agamba whereby we are not sure mulemye okutunulamu ebyo mubuukira VJ Junior abantu abandibadde basinga onyiigira VJ Junior bandibadde bawagisi baasi ffe twalaba firimu za VJ Junior Prison Break mu bubi ng'omusajja buli movie buli watuuka akuba abawagisi n'ogiraba ng'ojagala ogiraba naye ng'ekuluma ffe tulabidde firimu za VJ Junior ffe abawagisi baasi for more than 10 years ninga tuzirabira mu bubi ng'owulira obusungu bukukwata eno gakanda bajja gamba okukwata otya sitwago n'okigeraageranya ku firimu sitwago eno eya TikTok sitwago kijye mugamba kitegeera abantu bamanya balina papasi bakimanyi sitwago entuufu eri bweti ekyali kituufu tekijja kuba kituufu gwe tolowooza mbu okuba ng'ovuma onaakola point abantu bajja okutiira nedda abantu baagwa nti bakyayagala mmanya sitwago olina mugyonoonyerwa nsonga mugenda ku buntu obuli peti Gondi yambadde patriotic akola ssente omusajja mwali mwamuvaako wizomanizo nga mwamuvaako mu benyini mugamba yagwa simanya mayanja family temujagala simanya biki nabo babavaako banoonya ssente okitegeera bonna bakomediani ba NUP teri abataakinga bakoba bakola ki bakola ssente because bakikola ne baentertaininga oentertaininga nga bwoyisaawo ekikyo tovuma nga bwoyisaawo ekikyo VJ Junior boogerako mu firimu ze kitambula n'okusinga gundi ya TikTok lansonga Uganda firimu zitambula nnyo okusinga ku TikTok bantu bangi tebalina TikTok tebabimanyi naddimanya naye bamanyi firimu baziraga mu bibande eyo nezigenda paka wansi oli bwawulira bulizi mu Junior ayogedde ku Kiseka kiba kiyamba struggle kati buli Junior aba akutaddeyo information gwe gy'ovaamu gwe nga Kiseka yerina obuzibu waba Junior akutte n'akwogeraku mu firimu ze n'agamba Kiseka Umaro Kiseka abantu bajja kunoonyaako balabe knowledge ki bw'ovaamu okategedde so bw'oba gwe by'ovaamu byakwataakinga banno basami bwe muli kuba sami amazima Kiseka weetaaga muntu kugamba okalira mu kugamba sitwago nga bwetambula totuuka na hafu ya sami ku bintu byakoledde bana Uganda ne bwaba yesiba kale tujja tutera mu yesiba nga mugamba yesiba ku bantu naye sami ebintu byakoledde struggle Kiseka tunaba natuuka mu koota yabyo so appreciate VJ Junior bafuddeyo n'aboogerako abatambuza abamanyisa ensi gwe kati mwe packaging mumanyi information gye mulina ovaamu yina okgenda mu bantu obuzibu bwammwe
si wa junior nti muvaamu ebiteetaagisa, si wa junior nti muvuma oba okategedde. So kati mulekerawo okunoonya abantu mu blaminga, mugezeeko okutegeeza okupackaginga bulungi information yammwe esobola otuuka mu bantu bagikonsuminge buki bulungi. Okitegeera twemebeerewo nga buli ku makya tunoonya bwe tuvuma, gundi yakoze kino, gundi yakoze kiri. No, tekikola. There are better ways of passing information. Gw'obuukidde Kabaka, obuukidde ggwe, mwava dda ku way of direction, kati tukyamanyina bwe mugenda. Bwe bakubuuza Kiseeka ne bakubuuza oli ku mulamwa ki, ojja kugamba ki?